n'abagala nti kirina okutya amazzi ago agali mu mubukwe bwe banatuuka ku mutima. Oli bamukoleki bamusale esobole okufuna ekifo nga ki wawagazi nga n'eribale yagamba awo oyo mumuleke mumusikanga gwe lwaki osembera ku mmotoka Kangene nonyeno. Ngati libalenge. Digito. Tabani wange tubadde n'omukwano muyitirivu nnyo siyinza kwogera nenkumalayo era nga buli muntu gwakwana mulina mukwano gwamundeetera najja alaba ku maama najja wamwe watatuula ku ntebe wakukalira wansi n'akwata bwati ku mabeere nannamusa ne balyoka bamukwata ebifaananyi nemugamba nti baligamba nti omusajja omukulu oyo okamabeere alina tulina omukwano munene nnyo tutuyombaamwana n'abaana bange tetuyomangako n'akalo kano nayamba abaana 10 nti babadde nzigazizza basatu namuyita mu biteera ebyo nemutiisatiisa nemugamba nti nga tozze banno bajja kukugoba tojja kunziika naye oliswala n'okugoba notaziisa ennyoko nangamba maama nendaako katono nzija omutabani ndangamba Jooni jjajja olunsiibula mu ddwaliro ne batusiibula bwe bati nga nteeka omwana wo mu mmotoka n'abaana bange nga mbakuleetera tujja kumala ennaku 2 munnange ekigendererwa kye yambuulidde tekituukiridde mwoyo gunnumira omwana wange gwe sogeddeeko naye gwe sisiibudde naye omwana wange simanyi mukama bwanampumbuza birowoozo simanyi mukama bwanampumbuza pabale simanyi mukama bwanampumbuza najja wano netukuba obukule netukyeka netunyumya nanyumita gino nanyumya nyumba muno banteeka mu kisenge esenga tagala kutunula ku saaduuka egyalimu esenga ate bwe baba bamutwala okumuziika era tibanzijayo mu kisenge esenga banzijayo nga bamaze kuziika mukiwulidde esenga eyo kyegeteekwa okukolerako esenga kyagala kutunula ku tamale kyagala kumutulako omwana omukwano gulwadde senga abakola ebirungi mwe basasulirwa njagala omwana wange naye mukama amusasula ebirungi amusonyiwa byonna ebyamusobako
Mukama ebyamusaba babimusonyiwe. Musabira Mutapule gyenyambadde yava Rwanda balabikirwa. Era esabira mwana wange. Nesapule ya busaasizi. Yabakedde bannange. Tetamala abakedde. Tetamala Bana mwana wange nali musiibuddeko nangamadi mama weeraba. Namuyita ne mugamba nti jangu. Nditamale jangu sijja kusifaako bwe ndifa nga tojje banno bajja kugoba tojja kunziika. Ndibalojje twogere. Nagamba mama nzija. Nanga amafuta simanyi gamuzere mugandi nga waliseewo n'ogende kooki wakamuswanga. Nga wagenze kooki nti bali be bampadde amafuta gaabwe nga siyinza kukyama. Nnaku ezo yaliko kyoteri eyo. Najja e Masaka awo ne baŋŋamba nti tubadde ne Tamale ng'ayogera abantu bawuliriza Tamale. Simanyi tetunnaba kufuna pulogulaamu. Ensi esiibudde Tamale naye agisiibudde. Agisiibudde omwana wange. Nabagambye nti ekyalimu okutya. Amazzi ago agali mu mubugwe. Amannya Lubega Hassani nga ffe tuzaala omwana oyo Tamale Mirundi. Tamale Mirundi abadde muntu w'abantu nnyo. Nga wajja ku kyalo teyeegulumiza abeera n'abantu, aseka n'abantu, agenda mu bbala n'anywako n'abantu. Nga ne bw'omukubira essimu ne baba ku leediyo azikwata oba ng'alina pulogulaamu z'aliko. Tufiiriddwa nnyo ng'eggwanga abadde teyeegulumiza nga yeenyumiriza nnyo ku kyalo kye Kalagala. Nga teyeeganangako bazadde teyeeganangako kyalo kye Kalisizo nze mutani wa Mole e Kalisizo wa Mirundi. Kyotera yonna efiiriddwa Uganda yonna tufiiriddwa omuntu atagenda kuzzikawo omuntu abadde asaagasaaga ennyo n'abantu. Amannya mpitibwa Paulo Kafeero afudde abadde muganda wange naye tufiiriddwa nnyo nga famire ate n'ekitundu kyaffe n'eggwanga okutwaliza awamu kubanga abadde muntu wa buvunaanyizibwa mu ggwanga era abadde bwajja mu kitundu nga akuŋŋaanya abantu bangi abadde atuukirikika tuli mu kunyolwa kw'amaanyi. Bannange tuli banakuwavu nnyo okuviibwako ono omukulu Tamale Mirundi abadde wa mugaso nnyo eri ggwanga n'ekitundu kye nga talina gwayitako mu kitundu okwagaliza n'okutubuulira. Bannange tuli banakuwavu nnyo mutusabire. Kyekalagala abadde mpagiruwaga mu byobukulembeze mu byaki kubanga omuntu okubeera nti abadde atuukirira pulezidenti kintu ky'amaanyi nnyo si bangi nti kibagwanidde. Ne Tamale Mirundi abadde atuukirira pulezidenti sobwako ekisooka abadde musanyusa wa abantu buli watuukira ebigambo bibyo byokka ebibadde bimuvaamu nga bw'aba ayogera toyagala aveewo ng'ate akoona ku nsonga yennyini nga talina kyeyeekweka ekintu nga bwe kiri nga bw'akyogera kuba abadde alina mmoto egamba nti wali akakundi agabbi ga mafiya agali mu gavumenti wano akakakundi tekakwatibwako nga talina munene gw'atya kwasanguza na mizeegi ekyo tumusubiddwa nnyo mu nsonga eyo. Nze omutaka ndi wa muliraano abadde musajja nnyo nga tatwewulirirako ate nga teyerabira banne beyazanya nabo betwakula betwalyanga emiyembe ng'era bwajja kukyala atusanyusa. Omusajja muntu w'abantu muntu mulamu nga talina ttabu era tufiiriddwa nnyo nga ffe ab'emiriraano kubanga munnaffe abadde tasoboti yatwerabira wadde yagenda waggulu era yasigala eno wansi atujjukira. Ekyo kintu kye tumufiiriddwako mu kitundu kyaffe nga teyerabira abantu ne badde beyazanya nabo kati nze nakula naye betwazanya ate abadde ayagala nnyo abo abantu era nga bajja bw'apaakinga atubuuzaako olubuga wasanakanya naye tumusalira kimu okufa tteeka abumu n'emirembe tusinkana mukama bw'alikola ki bw'aligera kubanga ffenna gye tukola ki abadde tanatabu tuba abadde mukwano gwaffe era nga bajja kuno tutamanya bw'aba yazze era nga tumanya nti azze
motoka nga gipakinga naga nti buli kisimu kiri mu motoka ye tulina kutapukira kyonna tumusabira Mukama Katonda amumuzibira kutamala emirundi zamanya agange nze Lwasa Henry abangi gwe bamanyi Gasipolo tamala emirundi abadde mukwano gwange nnyo zera nze namunoonyiza akalulu nali kampeni nawe wano ku kyalo mu 2006 naye tamala buli wabadde ajja wano ngakubira ku simu ampa ku ssente wadde mirimu adde tampa naye nga muntu wa gavumenti ate nga tukolagana wadde twawukana mu byobufuzi naye nga mwagala ng'omuntu era alina n'ebitabo bingi nnyo byeyampa nga ye ne kati n'ebitabo byali amu nga akutte papa amukutte mu mutwe era yabinkwasa nze mbiina badde mukwano gwe nnyo era yaŋŋamba nkiwa essalimu sale simanyi oba najja eyaŋŋamba nkimukwasa essalimu sale ekyo yampa ekitabo naŋŋamba nkikwasa essalimu sale naye nga yalimu nga papa amukutte mu mutwe agenze wa papa adde ayagala nnyo nga era yenyumiriza nnyo mu papa kubanga ate yagamba tagenda nnyo mu kyaki naye ye muntu wano mu Uganda papa gwe yakwata mu mutwe era ekitabo ekyo nkiina neze essalimu sale nkimukwase emirundi ebyokumuziika ye abadde abyogera ku leediyo naye nga sibituufu abadde nga kazanyirizi nga bonaogamba nti nze bwe mba nfudde bankolere kino naye nga ate tekisoboka wabula ng'oyagala kulaga buzira bwo naye wano mu Buganda ffe tebaziika muntu ng'ayimiridde ye abadde akulaga nti muntu muzira nnyo adde agumikiriza kyabuzira naye ng'ekyokuziika ng'ayimiridde tekiriiyo naye abadde ayagala kulaga buzira bwe ekisooka okuba nga teyeerya ntama ekyokubiri okuba nga kyabaaliko tumumanyi ng'omusajja eyavaayo ng'ayagala President Museveni n'enkola ye era ng'atambuza enjiri ya NRM kwekyo kwafiiridde ne bw'obadde tomwagala ng'ekyo ye kyatambulirako era kye tujja okumujjukirako. Wekumbule Frank muzzukulu wa Nakirembeka nkola ne Impact Radio tamala emirundi kwabadde abeera olunaku Lwokutaano nzize wano okukungubaga okwegatta ku bakungubazi Kalagala ewaabwe maka waazaalibwa mirundi nga mu kisaawe ky'amawulire tugenda kumumisinga nnyo kubanga abadde nabbi abadde mulaguzi ng'ayogera ku mbeera yonna nga bweri abadde mumalirivu nnyo nga teyemutya ng'ensonga ne bweba eri ku gavumenti ya President Museveni mukama we ajogera nga bweri n'olwekyo ngaffe ganze munamawulire ngera mumisinga nze mbadde faani we nnyo nga mugoberera buli ku mukutu gwonna era n'abantu abamu eno mu Masaka newankubadde nga Munabuddu tebasooka mukkiririzaamu olw'obugulu mu beera alina n'emmengo amuga nti tayagala kabaka n'olwekyo tetujja mugobera baga weero newankubadde ebyo weebiri naye ate alina ensonga ezimu zayogera ez'amakulu ate era nezikola ki ne zibeera kale tugenda musubwa mu kisaawe ky'amawulire nti abadde nga senior journalist yawandiika empapula buli kimu abadde mukwano gw'abangi nnyo naye kitujja omuyigirako bwe bumalirivu bwabadde alina nga waba ayogera ekintu teyeekuubira nga talaga sayidi waba ayogera oba kikwata ku mukama we Yoweri Kaguta Museveni kiba kyekyo wekiba nga kirungi akyogera ekibi akyogera ekyo tujja okusigala nga tumuyigirako nga ffe bannamawulire abasanga nga bakama